tubasaasidde nnyo bannaffe na mwenna bayita mu kusoomooza okufaanana bwe kutyo tubasaasira. Abafunye ebirungi tubeebalizaako kubanga gwe mwenkanonkano gw'obutonzi. Ku ludda luno wabaawo abanyolwa ate ku ludda luno wabaawo abasanyuka. Abanyolwa bajjukizibwa nti byonna biggwa ne babiyitamu, ate abasanyuka bamanya nti obulamu si ssanyu lyokka, bubeeramu ebiseera ebisoomooza. Bw'oba osobodde okufuna ekirungi, ng'osobodde okubaako w'otuuka, ng'oyambiddwa, okwatiddwako, kyebalize kubanga bangi tebasobodde kufaanana ekyo ky'ofaanana. Abasobola okusiima bannammwe be mutambula nabo, ababakozeemu obulungi era ababakoledde ebirungi, mubasiime. Wano waliwo ennono bajoogera mu Lungereza. Omuntu bw'afa, abano abaasoma bagamba nti we're going to pay our last respect. Bagenda okuwa omuntu oyo ekitiibwa. Naye omuntu oyo bwe yali mu ddwaliro, mwenna abaziisi teri yalinnyayo. Bwe yali ng'atawaana n'obulamu, mwenna abasaasira ennyo tewali yalinnyayo. Ndowooza ennono eyo yeetaaga okutunulamu, mutandike okubeererawo abantu abo nga balamu okusinga okujja mu biseera byabwe eby'oluvannyuma nga mugenda okuwa emibiri gyabwe ekitiibwa, nga mugitunulako. Mubatunuleko nga balamu, mubakwateko nga mulina obusobozi. Bw'obeera n'obusobozi, situlako b'ositudde, tosobola kusitula nsi yonna. Kwatako b'okutte, nabo basabe bayambeko be bayamba. Ensi y'ekikapitalisiti si yaffe. Ffe twalinga tutambulira wamu nga tulina n'enjogera egamba nti ndi kubanga tuli, olw'okuba tuli nange ndi. I am because we are, and because we are therefore I am. Ndi kubanga tuli, olw'okuba tuli nange ndi. Twebaliranga wamu. Kale alina obusobozi, kwata ku mulala, kubanga naawe totuusaawo lwa kukola nnyo. Waliwo abantu ab'enjawulo abakukwatako. Teri musajja kazinga, buli muntu akwatibwako omulala. Bwe tunaayiga ekyo, tujja kusobola okuzimba ebyalo ebiramu ng'abo basituse mu ffe tubasobozesa, tubayinzisa, tubasabira okusinga ate okubakuba. Eyo nayo mbeera eri awo. Asituse mu bo yaweereddwa omukisa ogw'olulyo olwo alusitule. Abasigadde abatannasituka nga naye tannaba kutengerera bulungi kuggumira ku ttaka, bamukuba adde mu bo basobole okugamba nti ffenna tuli kyekimu. Nkola eyo ya kijega, yababuyabuya. Mummwe bwe wabaawo asituse, mumukwateko. Oba muli ba mikwano oba muli ki, mumusabire emmeeme yammwe ereme okunakuwala. Mudda ne bw'aba ye teyakitegeera akizuula. Ne bw'aba mmwe tabakutteeko, akutte ku baana be. Abaana be mulivaamu abalina emyoyo egy'enjawulo n'endowooza ez'enjawulo, balikola ebyenjawulo. Kale tokuba muntu kubanga gwe tasobodde kukutuukako.
tuyambagane. Omulabe w'omuntu akyasinze tukiddamu ku mpewo za 88/8. Olwaleero 16 Museenene tugamba nti omulabe w'omuntu akyasinze si kyekyo abasinga kye balwana nakyo kyabateekebwamu mu ndowooza. Dimansi eno nsanze omuntu najja nandaba nambulira ebintu bingi lwaki atawaana, naye ebintu ebyo byonna bw'abadde abiwunzika John bw'abadde abiwunzika ngambye sitaani amuli bubi, munsaasire. Ne mmubuuza, wamusisinkana ne mutuula mu lukiiko ne mubaako bye mukkaanyaako n'otatuukiriza? Nti nedda, waliko mu lukuŋŋaana lwe ng'alukubye. Kozi John bakuzaalawa ng'alukubye n'ojja olwetabamu nga tewayitiddwa? Nti nedda. Yakolako omukolo ng'agabula abantu be naawe ne weetabamu n'olya emmere ye? Nti nedda. Ne mmubuuza, akuli bubi atya? Gaa nti ebintu byange byonna abyonoonye. Ne mmubuuza nti wakkaanyaako naye? Ne mwawukanye ndowooza? Nti ate nedda. Ate ebintu byabyonoonya atya? Kyanti buli kyenkola sitaani akirinnyamu eggere. Muli nenfuna okwefumiitiriza ngamba bwetuba nga ate tutuuse wano waliwo ensonga etambula egenda mu maaso gye tutagenda kutegeera. Sitaani alumba abantu n'abajjako ebyabwe era n'abitwala. Ne mmubuuza, ku bizibu by'olina mu nsi by'ompitiddemu baani ababikutuusizzaako? Ate yawunzika ngamba bantu. Ne mugamba ekitegeeza sitaani gw'oyogerako bantu bennyini abatambula. Ntya yaleeta abantu. Ne mugamba nedda, bantu bennyini abatambula be bakosezza. Kubanga ffe mu mibiri tutegeera kye bayita sitaani nga tukirabidde ku bannaffe. Bw'ojja n'enkukola bubi mba njolesezza obuyinza obubi bwe kiri. Bw'ojja n'enkukola bulungi mba njolesezza obuyinza obuki. Ne mugamba nti ekitegeeza bantu. Abantu bwe bakyusa endowooza zaabwe ne balekayo okukola obubi bannaabwe, ne balekayo okutegeka obubi eri bannaabwe, ne balekayo okulimirira bannaabwe, abantu banaddamu okulaba ku sitaani. Ne bayambagana. Alina omukisa n'aggulira banne n'ataggala luggi. Alina ekirungi ekitamuyamba n'akiwa gwe kiyamba n'atamukotoggera. Kitegeeza ekintu ekyo abantu kye balwana tekijja kubaawo. Bajja kuba bakinogedde eddagala kuba kyo kikozesa mize. Bye bikolwa ebiki? Ebibi oba ebikyamu. Kakati abantu bwe balekayo ebikolwa ebikyamu, ekintu ekyo kineegiriisa mu nsi? Nedda. Okedde okuwuliriza programu eno naye kankubuulire. Kye bayita sitaani yeggwe nange, era kye bayita Katonda yeggwe nange. Bwe tukola obulungi tulabisa ekitiibwa ky'omutonzi, bwe tukola obubi tulabisa ekitiibwa ky'amaanyi amabi. Kati gwe osazeewo olwaleero n'ova mu njuuyo n'olinnya emmotoka, olina gy'ogenze naye ng'ogenze kukola mulala kikyamu. Ate oluvaawo ng'ogamba nti ate waliwo omubi. Gwe mubi gwe. Akasente k'okeefiirizza, okedde bwannawankya, ovuddeyo matulutulu, oddusa emisinde, olinnya emmotoka ogenze wala. Kiki?
ogenze kukosa Yowaana yakola ki? Tewali. Oli sitaani kabisa. Tosobola kugamba nti ate waliwo ekintu ekirala. Fe abakola bannaffe obubi faabo, naye omulabe w'omuntu asinga butamanya. Kyokka ne mu bino ebyawandiikibwa yagamba nti abantu bange basaanawo so olw'obutansinza, so olw'obutasiiba. Abantu bange basaanawo so olw'okukola ebibi ebingi. Naye omanyi ekigambo kye yeesibako? Obutamanya. Ignorancia. Bajjooni bano bwe Yowaana bwe bakiyita. Ignorance is not plea. Obutamanya tebukuggisaako musango. Ebintu byonna bye tutuuseeko tubituuseeko lwa butamanya. Naye agamba bagaanye okufuna okumanya n'okutegeera, n'olw'ensonga eyo tebasobola kunkiikirira. Bwe batyo bwe baawandiika. Kyokka nzira era neŋŋaana n'abaana baabwe. Laba ekibi ky'obutamanya bwe kiva ku mulembe ogumu okudda ku mulembe omulala. Tutambudde n'ekibi ky'obutamanya ebbanga lyonna. Lwaki? Kubanga twakyayizibwa okumanya. Abantu tebaagala kunoonya kumanya na kutegeera. Bwe wabeerawo akatabo nga kalimu ebigambo 5, nga waliwo ekivvulu, ng'akatabo kagula 50,000, nga waliwo ekivvulu kya 5,000, omuntu agendamu mu kivvulu. Owaffe wano bwe babeerawo omusomo ku kyalaawo, nga waliwo omusomo baayisa abantu mujje muwulire ebigambo ebyo, ng'omusomo gwa 50,000, nga waliyo pati egenda okukuŋŋaanira ku biici e Nabugabo nga ya 10,000. Abaana bajja kugisonda bagituukemu, omusomo baguleke. Lwaki? Kubanga twakyawa okumanya. Ebintu byonna ebitutuuseeko mu mirimu, mu mpya zaffe, mu bika byaffe ne mu mayumba gaffe, byonna ebituuseewo bizze lwakuba twakyawa okubuulirirwa. Mu kukyawa okubuulirirwa twakyawa okumanya. Ate lubalwa lw'okuba twakyawa okumanya tetufuna kutegeera. Kyokka olw'okuba tetufuna kutegeera tetufuna kisa ky'amagezi agatusobozesa okukola ebituufu n'okutuuka ku bituufu. Eyakyawa okubuulirirwa akyawa okumanya, eyakyawa okumanya akyawa okutegeera. Atafuna kutegeera tafuna kisa ky'amagezi. Kakati bw'oddayo n'otunna mu bulamu bwo, ensobi nnyingi ezikutuuseeko, nnyingi, ng'osobola okutuula wansi n'owa olukalala lw'abantu 50,000 abaakusobya, naye nga tosobola kuwaamu nsonga emu. Gwe obunafu obwali luddawa bwakutuusa mu mbeera mw'otuuse. Mu butuufu ebintu bingi bye tutuukako nga nsobi zaffe. Okwesiga abantu abakyamu tosobola kukiwaayiriza ku Mutonzi, kubanga waggulu w'emibiri gyaffe yasoosa, waggulu w'emibiri gyaffe yasoosaayo mutwe. Omutwe n'agututeeramu obwongo. Obwongo y'enkumbi y'omwoyo, kubanga bw'ofuna ebirowoozo, obwongo bwe buteekeddwa okulowooza ku birowoozo ebivudde mu mwoyo. Kakati kifumiitirizeemu nga omwoyo gukuwadde ekirowoozo kyakulunda nkoko, n'ogenda mu katale ewa w'ekitiibwa Ssaalongo Sserwanga Robert n'ogula enkoko. Tosomye, toyize, teweebuuzizza, tolina ky'otaddewo, n'ogenda n'ozigula, n'ozituusa ewuwo nga tewali kiyumba, tewali kiriwo, n'ozituusa ewuwo enkoko 1,000. Ogenda zirundira mu kisenge kyo. Ekisooka mu byonna ki?
kusooka kufuna kumanya kutegeera n'amagezi agakwata ku ekyo ky'oyagala okumanyaako. Era olumaliriza okugafuna oli waddembe okuseeseetula ebigere byo nga birambikiddwa ekitangaala ky'okutegeera kw'oba ofunye. Kakati kyetuva tugamba nti omuntu bw'oba otambula ofunamu akaseera naawe n'obuuza, mazima ddala tuulamu awo obuuze, ddala bwe ntambudde bwe nteekwa okutambula? Okoze obubi emyaka giyisa 2, wabula naawe osuubira nti wagenda kubeerawo ekyenjawulo mu bulamu bwo naye ng'osigadde okola obubi bwe bumu. Okoze ensobi eyo emyaka egiyise 5 naye nga buli lw'ogikola ogwa mu ngwa y'emu. Zibanga mpya ze tuvaamu. Omanyi wano amaka g'abaddugavu gakyusa bifo naye ebizibu bye bimu. Bakyusa bukyusa nti bano ba Yowaana bava iri eri, ffe ne tuva eno, bali ne bava eri, bali ne bava eri, naye ebizibu ebitawaanya amaka gaffe wano bye bimu. Enge, obujja, obutayambagana, obuteesitula, obuteekwatako. John bw'abaako kyakoze ate oli n'awulira bubi nnyo. Bayita enkiiko z'olujja, abantu ne batuula, waliwo ekyokukwatako, omuntu bayambeko, kya mitwalo 3, oli n'aleeta 10, oli n'anyiiga nnyo, kati ate oyo yeeraze. Naye ng'ate mwazze kuyambagana, okoze mu mutima omulungi nga toyinaamu kintu kyonna kugamba nti bandabe. Atasobodde mu kifo ky'okugamba nti oyo atambuddewo ebigere bye n'alitambudde, anyiiga buki? Bunyiizi. Era kyekikubye empya zaffe okuzikubira empya ez'amaanyi ennyo ne zigwira ddala ekigwo wansi. Lwaki? Mitima mibi. Kyokka ensobi ne zibaawo ku mulembe gw'abajjajja, ensobi ne zibaawo ku mulembe gw'abataata be baana, ensobi ne zijja ne ku mulembe gw'abazzukulu. Kitegeeza nti awo waliwo obutayiga. Abantu bano tebakyagenda mu maaso, badda buziki mabega. Kyetuva tujja ne tubagamba nti tewali nsi mpya. Abantu abakadde abaaliwo era be badda, ekyenjawulo nti badda mu mibiri mipya, badda mu biseera bijja. Kibeera eri bo okutereeza ensobi ze baakola mu biseera byabwe bikadde oba okuddamu ensobi ze ezimu. Omuntu akola obubi abeera n'eddembe, wabula ekyenjawulo kye kino: omutonzi bw'aba akyali mu ye nga tannasirikira mu ye, nga tannasirikira mu ye, tewaliwo akeera kukola bubi omwoyo gwe ne gutamugamba nti ekyo kyokola kibi, okutuusa lwatta omutonzi mu ye n'amuttira mu ye, kiri ne kifuuka omutonzi. Naabanga ne bwakola obubi takyalumwa, ne bwanyigiriza abalala takyalumwa, tebikyamukwatako. Kakati ako ke kabonero akalaga nti kati oggaddwawo, oba osigaza eki kutomera, oba oggaddwawo. Gwe luloba ng'ogenda okukola obubi omulala, muli n'otowuliramu ddoboozi ligamba nti tokikola. Bw'oba mugezi weesabirako, kubanga oba otuuse mu biseera bye by'oluvannyuma. Kale ekitutawaanya era ekigenda okutuleetera ebizibu ebisinga obungi n'emyaka gye egiddako, n'olunaku lwo olwaleero, ne dimansi ejja, n'ezzooba erijja, ensobi zonna, ebizibu byonna by'ogenda okutuukako, bw'oneetegereza obulungi ogenda kukitegeera nti obubaddemu n'omukono ebitundu 80 ku 100, kubanga ne kye beekwasa kye batalaba nkona maaso gaabwe era kikozesa bo bennyini. Kubanga Yowaana mwali n'ensimbi mwali,
Yowaana asobola okwogera kino, Nsimbi n'agamba kino. Obuvunaanyizibwa bubwo nannyini bo. Edda bwe twali tukula, kitaffe yatuwa akagero. N'agamba nti waliwo omuntu, waliwo olulimi n'amannyo. Olulimi, amannyo galuma olulimi. Olulimi ne luloopera mukama waalwo nti amannyo gakoze eki? Gannumye. Kakati amannyo ne gagamba nze siseeseetuka. Wennali wendi era wendiba. Naye oyo gwolaba yatagalatagala buli kaseera ajja gye nkola ki? Gyendi. Kakati gwe nannyini by'olina okubuuza, nzijemu ki? Nkuule mu lulimi oba nkuule mu mannyo? Olina okunoonya okumanya okutegeera n'amagezi butya bw'ofugamu amannyo gabeere mu kifo kyago n'olulimi mu kifo kyalwo. Buli lw'otofuna bannange tukiddamu. Buli lwe tutanoonya kumanya na kutegeera kutuufu n'amagezi amatuufu, tuddamu ensobi ze zimu. Omulembe gwaffe guno gulina eddembe okusitula ensobi ezasooka tuzongereyo, oba okukomya ensobi ezaakolwa zikome ku mulembe gwaffe. Era ensi okuteerera wateekwa okubeerawo omulembe ogwesaddaaka neguva ku birungi ne guteekateeka omusingi omutuufu. Tubeebaza okuwaayo obudde ne muwuliriza ne muteekamu ebiseera byammwe ate ne muteeka mu nkola. Bannange mwenna mwebala okuwuliriza. Tubeebaza kuwaayo obudde ate ne muteeka bino mu nkola. Mufune obudde mbirowoozeeko. Nammwe mulabe nga ddala mulwana entalo ez'ebisiikirize, mulwana n'ebisiikirize, naye ng'ebisiikirize ebyo ate biva ku mmwe. Bw'oyimirira mu musana enjuba n'ekukubamu, ekisiikirize ne kidda wansi, tosobola kukigoba, tosobola kukikwata, tosobola kukisibako, tolikisibako. Bw'oba owulira okooye eva mu kitangaala, ekizikiriza ekyo kijja kubula, kubanga ekisiikirize yeggwe. Bye tulwanagana nabyo ebisinga yeffe, bye tutuuseemu ebisinga tubituuseemu kubanga tubadde tugaanye okubaako bye tuyiga. Naye bwe tunaabiyiga tugenda kwewala ebintu bingi. Mbajjukiza ennaku z'omwezi 13 December tujja kubeera ku Popol mu Inspiration Night. Tujja kutandika essaawa 10 mpaka nga ssaawa 3 ez'akawungeezi. Abanaasobola okubeerawo twongera okubajjukiza mujje mubeerewo, tuwuliziganye, twewuunaganye, tukubaganye ebirowoozo bwe tutambudde mu mwaka we tuli ne gye tulaga. Mbaagaliza eggandalo lya Dimanseni eddungi, mbaagaliza omukisa gw'omutonzi ku mirimu gyammwe, mbaagaliza obulungi, mbaagaliza okumanya nga kumanyi, okutegeera nga kutegeera, n'amagezi nga magezi. Mukama Katonda atukuume ffenna tusisinkane Dimansi ejja nga ye mubeezi. Simon Senkai program manya ky'olimanya omulimu gwo. Ssaabasajja Kabaka awangaale.